Yes. Nga bulijjo def as photography def as podcast def even Trevor City Sport and Lens was on the camera as usual. Tuyingiddewo on another edition of our podcast. Yes, wano emboozi tunyumya za mikolo, tetunyumya za mpira, tetunyumya za wrestling, tetunyumya politics, tunyumya mikolo joka. This time around, mukama atwadde omukisa, we've gotten one of the favorite makeup artists wano mu ggwanga Uganda, omukyala atwegasseeko from a company called Gift Makeup. Ayingidde wogamba otya? That is stop. Tugende mu maaso. Not make fun of me. Ate batya? I'm going to blush like the whole session. Why? Sigenda kwogera. Why? Simanyo by like your emotions ogezeko be a little bit tough. How can I be tough? I'm not tough. We're just enjoying this. So abagole bafe abalera abatulaba abategeka emikolo mu maaso. Mbaletedde omu ku makeup artist be mwetaaga okubuukinga. Era mbadde nsaba atuyanjulire atubulire ku mannya, atubulire offices ze ziriwa, tutandikire awo. Amanya n'eddoboozi. Amanya. Gift Makeup Uganda. Though Gobuzalirwana, Kirabo Esther. So that's where I picked Gift from. Kirabo Gift, Kirabo. Okay. So I'm the main artist of Gift Makeup Uganda, a beauty brand specialized in makeup services, hairstyling, installations. Nga bw'omanyi nti package y'abagole etambula omugole tulina omukolako enviiri, makeup, hair accessories. So we specialized in that because being that it's a creative industry, ebiseera ebisinga onoonya category n'ogamba nze kansinziirire wano. So as Gift Makeup Uganda twasinziirira awo okubaweereza. Okay. We are located at Maria's Galleria Level 1, Shop 5, physical address yaffe, but most of the time era tubeera nnyo mu field. Yeah. Ntaza client abalina okubategeezaako okola appointment nga najja. Appointment si byakugwa bubwi. If watugamba level 1 shop 5 nojja. Honestly ojja kusanga nga siriiwo nga ne my assistant taliiwo because wabeerawo ate abakola appointments earlier on. Kati kiba kirungi you let me know like a day before oba nja kujjakaawo even walk-ins tubakkiriza but still on appointments nga tagudde bugwi. Ebintu bya kizungu nooza mbiwulidde bwe mbyogerako nga mugamba mbu nina olugezigezi. Ebintu byakyuka bya kizungu. Omuzungu abyogedde. Makeup ono wamutandika ddi? It's been I think this is my 5th year. 5th year? Yes. Wow. Nga ndi mu hustle. You beautifying the bagole. I'm building the brand. Wow. Which it has not been easy. Naye kuno mwaka ndi kutambuza gwa 5. But you're doing amazing. Really? Yeah, you're doing amazing. Thank you. The fact that I'm here, I'm not so bad. You're not even trying. You're doing amazing. Yeah. So what motivated you to do makeup? Not a kola, not a fumba mere kumikoro, or not a foka photographer. No gamanze shitufu. Nasala ukola makeup. Nansonga chali chiroto change. What inspired you? Well, tekyali kiroto change as a person. Because nze I was supposed to be an accountant. Era emisomo gyange gyonna ng'ekyo kyentunuulidde okitegeera. So along the way nkiyite ntya because I picked an interest from something very simple slightly. Nali ne mama wange. Mama wange nangamba naye mwana wange nina ekintu kye neegomanga okukola. Nze nganze naye mpulira oba sikisobodde. How I wish one of my children asobola okukikola. Okitegeera. Ne mubuuza kiki. Nangamba neegomanga nnyo okubeerawo nga nkola ku bagole, ku bantu, you know. Omuntu ne mukolako n'anyuma. Ne mugamba kati golooza among your children anayinza okukola ki? Okukigezesa. Nangamba ggwe. Nga mama yakugamba. Ne mugamba nze. Kati emboozi eyo tetwagitwala wala nnyo because namulaga nti I'm not interested.
kati bwayitawo ennaku nga ziizo nentandika okunoonya who is a makeup artist era baali bensobola okulabirako. So by then it was so much of Mona and Imani makeup. Nentandika Mr. Imani wadda. Imani alude mu industry. Okay. Yes. Because kati nentandika okulaba abantu bano ebintu bye bakola nengamba I can go into someone's space nankolako nenyuma okitegeera. So that's when I got to know who is a makeup artist and being called a makeup artist chicho olina okukola. Nze nali manyi omuntu okera kumakya newesiga ebizigo, you do maybe your mascara and lip gloss nogenda okitegeera. So nenkizula nti abantu gye bali asobola okukolako. So I related the story nengamba I think it was a calling because tekyampa nnyo obuzibu. I picked the interesting amaze okulaba abantu abo nengamba kitegeeza mami kino kyali aŋŋamba. So nenkyagala when I picked the interest, of course nalina okunoonya omuntu gye nina okukola ki okuyigira okitegedde. Olugendo luto lwatandika. Wajja wagenda okuyiga makeup oba yo tyagala kwogerayo? Oyagala njogere ngambadde saagala kwogerayo because my learning journey teyali nyangu. First of all gye nasooka okuyigira mbadde saagala kwogera because I paid some amount of money and omuntu gwe nasasula teyanjigiza ekyo kye nali njagala okola ki okitegedde. Waliwo okusiganga n'omuguwa. Yes. Ate ba makeup artist babikola nnyo abantu abayagala okuyigiriza ebintu by'emikono. Oyo n'agamba nti njagala kunjigiriza photography, omwana kuwa millioni z'ebbi notabako ky'omuyigiriza n'abeera nga tamanyi nakwata kamera. Kiri so common. Era ekintu ekyo nze nkirwana nnyo because nayitamu eyo process. Manyi obulumi obukirimu omuntu ng'akuta sente ze n'azikuwa because nze when natandikira nali sinabatandika kola. So I look at a situation nti bazadde b'omuntu oba baganda be bakuŋŋanyiza akatono ke basobola oliga ekintu ky'omu mutwe and then go wadde akasente ako n'akazanyiramu okitegeera n'atakubwa kyozze kukola ki kuyiga kyova olaba mbadde saagala kwogera muntu gye natandikira. I get your point. But when namala ogendayo byaliwo because this is the person yajjanga n'abagamba today you doing the eyebrow. Natambula n'agenda. You don't have the basics. Akasige tukatandika batya biki. So the following day ng'ojja kudda omulage what you did ate kyatakusomesezza okitegeera. I spent like 2 weeks nengamba because something was driving me nti nsobola okitegeera nengamba nedda ono sigenda kuyigirawo. I looked for a second option. So the second option yansaba sente nyingi kuba namunyonyola obuzibu bwenze mpitamu ABCD ne mugamba manyiimu okitegeera njagala onkwatemu nangamba omanyiimu. So nabaako omuntu one of her girls nangamba kale ky'omanyi njagala okikole kuki. I knew nothing. Naye nga nze nali mmanyi nti njizeemu. Naye nga seenenya nnyo because gye nali ntandikidde tebampa basics okitegeera. And when it comes to learning makeup be never practical bijja buzi. It's more of a theory work. Balina okuwa basics nga bw'ona ogenda mu kiraasi teacher n'akugamba nti kino nakino kitambula bwe kiti. So practical zigenda okufuluma already ng'omanyi ekyokukola si byakugwira naki bugwiranyi. So yanyamba nankwatamu. I got to learn era nentandikira awo ewuwe okubeera nga nkola ku bantu ab'enjawulo okitegedde. Wow. I really appreciate the fact that at least wasooka n'oyiga. Abantu abasinga agwamu kigwe n'apambana kipambane. Recently nali Peter ita ku TikTok nengo ku page yo and you had an interesting story and most people don't believe that the things will happen. So I would want us to tell us that story in details. Omuntu ali eyo nga makeup artist omuntu ali nga ategeka omukolo ng'omuntu ali atagamba nti bino ebintu ebiriyo akkirize
nti gyebiri because wano abajja wano boogera mazima wano tetukuba kiwaani. Okay. So you want in details? I want that story in detail. First of all, emyaka gye nkugambye egyo gye nzize nga nkola. I think it's just one of the stories because ebintu bingi byenzize mpitamu, especially mu field. Wano ku walk-ins, you can just see something n'okiraba nga, you know, it's just a minor thing. Abantu balina characters za njawulo and tokuze naye. So you choose to focus on the positive side of the story nti client wange aze nampagira. Okitegedde. But when it comes to field work, my dear. Nsokondeko ne walk-ins babayisaamu eggaali. Obadde ki? Bulungi nnyo. Bakyate abo simbadde sinna soko olinda nga tonnagenda lisoko otubuulire. Kati oli kukyusa story. Nga totonna nali tugenda gendayo. Twalyagadde okumanya aba walk-in babayisa batya. Daffy ekisookera ddala walk-in clients. Kati essaawa zino omuntu asogenda ku page yange n'alaba nti touch ya gift eri bweti. Okitegeera. Kati najja ku ground ye nga alina kyayagala okole. Okitegedde. N'omugamba ye according to okusinza nga nze bwenkola, this is the kind of work gwenfulumya. Because I believe nawe okujja olina gw'olabiddeko nojja. Kitegeeza ekyo ky'olabye sigenda kukola nnyo kintu kyawukanako ekyo. Okitegedde. Nakugamba this is what I want. Bajja n'ebifaananyi by the way. Njagala onkole kino. Ebifaananyi ebyo either asobola okuba nga akidownloadinze somewhere oba nga alina omuntu omulala afelo mwago yalabye nga yakoze ekintu ekyo. Kati obuzibu bujjira wano eno ng'akuleetedde kyayagala omukolere si kyogenda okukola and ne prices zikola ki? Zaawukana. Okitegedde. Kubanga nze Daffy emyaka let's say like 3 years egyasooka nakolanga makeup nga the maximum wa mitwalo 5 nga basinga bonna babeera under 50,000. Nga besatu ebiri. Okitegeera because you building something. Oyagala abantu bano. Kati omuntu oyo ayinza okuba nga yava from the 3 years ku bantu abe wakolangako ate najja mu mwaka guno nga you have upgraded nga ne prices zikoze eki? Zikyuse. Nakugamba gift, this is what I want. Onkole na kino oba ongatiyako n'akaviiri n'omugamba sente zigenda kuba bweziti angeze mitwalo 12. Okitegeera. Nakugamba ngani azikuwa 12 ye watuukayo ddi eyo kwata gwe ekyebiri watuukayo ddi eyo you be like nyabo because olaba fe Daffy ebisesinga kati faba aba giving out services banange oyina level gy'otuukako n'okkakkana because you want this person supporting and the people behind this person the feedback ajagenda okubawa matters a lot. That's true. Okitegeera. Kati during that conversation nakugamba nyabo nze wankolyangako emitwalo 2 oba 3 atugeze ongamba otya nti wakyusiza ati nodda ku mitwalo 10 oba 12. Okitegedde. Nogezaako munnyonnyola nakugamba kale nkola. Ne mutandika okukola. But remember you have a signature look gwe iyo gyokola. Nature zone nakyo okukola. What you do osobola kwongeramu just simple details okulaba nga kibalance nga nature zo okukola ki? Nekyakuleetera okukola. Daffy nze nakola ku mukyala. Sina mukyala muwala. Ne tumala okukola bulungi n'anyuma ne tumala okukwata videos zaffe. Musanyufu. Bulungi yes. Nga she's really pleased n'ekyo kyenkoze. Nangamba I wanted a soft simple glam bichi details zo si nyingi. Katolagira nga musabye sente ate nga nazo twamazo discuss nga before the activity. Nangamba this is what I wanted, this is what you have done. Okitegedde. And neje nabadde ngenda okukolera kineno babadde bagenda kuncharginga less than what you have asked for. Wow. Okitegeera. Wow. Kati woba nga toli mugumiikiriza nnyo Daffy honestly tuli bantu awo ziba zirina okuvaako. Natondabikira nga avaako. So buli muntu avaako. Okitegedde. So one of the challenges the total of number walk-ins obutakwatagana. People compare.
najja nakugamba gift okola kino but I want this ate nga tosobola kumugamba gende woli akikukole this person chose you nti njagena wa gift ankoleko so okugezaako okumukonvinsinga okulaba nga akkiriza ekyo kyokola it is really hard naye ng'ekisinga ddala okuleeta obuzibu pricing abantu baagala nnyo okubakolera nti wabanga yakulaba webback ng'otandika essaawa zino takkiriza nti osobola okukola makeup emitwalo 15 okudda waggulu abakyagala ku kiri ekyesatu yakulokinga kiri mu mind ye nti oyo gift wange biki and even the people ba recommending by the way era jabaleeta babezo sente era ogenda okulaba nga wabanga akusasudde kati for instance omwana gomadde nkunyumiza wabanga akusasudde ezo sente z'omusabi amazima ga Katonda mugulu amala ebbanga nga takomyewo because yanyiga she felt cheated okitegeera nti wamusaba sente nyingi over a service gye wamuwa ate bujjo gy'amanyi nti ya sente ki endala kati amala ebbanga nga taze however asigala agenda mu bantu abalala ate nga bawaate sente ezitegeerekeka oba si kyo ng'ezisinga ne ku zizo okitegedde so that is the common challenge gyensinga nze okufacinga especially with walk-ins ate ekitali ku bagole because omugole ajja n'omuwa packages zo gy'okukyala sente bweziti okwanjula sente bweziti n'embaga sente bweziti so they go through n'akugamba either I can afford this oba sikisobola so it is up to you to adjust n'ogamba kale kankusalireko engeri gye mwogeddemu gye mukwataganyemu or maybe this person she's from a recommendation somewhere so you consider ebintu bingi nti Daffy yampereza omugole first of all so I'm looking at Daffy as a brand n'entunuulira ne client ono gwakoze ki gwampereza abantu abamuliko emabega so I choose ebiseera ebisinga abagole betutera okulemererwa nabo kangeze oba abayagudde bugwi okitegeera from gift n'omugamba gundi nakugamba nedda ate bambi abakusedde okitegedde nga sente ziri wansi n'ogamba nedda makeup ayagala akakadde ne hair styling naye n'emitwalo 15 who does that ng'ekituufu wala tolinawo omuyambira nga tolinawo omuyambira because it's okay ddala omuntu aba akwagala all day si byakugenda kumukolako misinde ate bampisa eno you know ogezeko okuyirira ewalala aba akwagalawo ate nawe nosalawo gaye kamuwa obudde kasitaba ng'asobola osasula akasente okitegedde kati awo nayogera oluswayiri noba nga tomutegeera nga simutegeera so ekyo kyekisinga ddala okuleeta obuzibu but abagole abasinga percentage esinga basalawo tukanya n'asalawo so you deliver fully nga complaininga there's a scenario nti omuntu asobola okuwa sente n'ozikiza but mu mutima nga toli musanyufu okitegedde so era ebiseera ebisinga karakitayo embeera zo biki zijjira ku ekyo kira nti waba yakusasudde bulungi Daffy nze I go an extra mile because abagole bange abasinga baba bagamba na metroni waabwe okitegedde because I be the makeup artist nze munonyeza ebyokulya bannange wayambadde ki bannange onayo like kakeya kemwongerezaako awo atukesa n'agamba gift olaba otyawo oyambala gomesi netufuluma femi and you'll be like sisobola you know because yakusasudde bulungi you go beyond okusanyusa omuntu ono eyakulondeyo n'akubukinga n'ogamba nange kamuwe ekisinga okitegeera kati omuntu nga teyakusasudde bulungi mazima agamba omusiba gomesi n'omutunula nze era sisobola mbeera ali mu kamoli nze simanyi kusiba gomesi actually sikwina na lunaku kutuuka era mugamba olina ajja kusiba gomesi nti sirina badde mmanyi obimanyi nze sibimanyi get someone ajja okusiba ki gomesi onyume ebyo byonna biva wali kutunyigiriza and you be like okay kamukoleko kamale gakola ki gamukolako yes wow kati okuddayo eri ku story yaffe gye tubadde tugenda ku y'emikolo tusaba otutambulizeemu otunnyonnyolemu ki ekyatuukawo ekituufu njagala omuntu ali agamba nti ebintu ebisoboka akkirize nti bisobokera ddala yes okay
olunaku lwakyalanga bulijjo. So I got a bride najja ku dduuka. By then naye sinnaba kudda wano wendi. I was celebrating mu Namaganda. Najja nankubira essimu ne mulagirya wendi n'angamba gift bampadde ennamba yo. Omuntu agamba nti bampadde ennamba yo obviously olina okumubuuza ani akuwadde ennamba yo yange okitegeera. Nambulira mukyala yamuwa ennamba surprisingly nze nali manyi oba na video photograph oba wa Diko naye yali mukyala nga wa Gomez nga yamuwa ennamba yange. Ne mugamba wow ne musanyukira nnyo like you know that first sight eyo ng'olabye omuntu ate nga naye alaga nti kyazzeeko akyagala. Waliwo abagole ye nga already nga tananakulaba naye nga yasalawo ti gift sinza nti Daffy yamwadde yamuŋŋambye nina okukola naye. So omukyala najja ku dduuka ne twogera, mukolo gwali gwa kwanjula, ne twogera n'angamba tewali buzibu because package y'okwanjula actually namugamba ssente nga nsazeeko ndoozi emitwalo gyalinga 7. N'angamba tewali buzibu ate kati transport biki. N'angamba byonna ngenda bikavaringa. Ani atasanyuka? Toyinza butasanyuka. Ate omwezi gwali mu binyonyo temwali mikolo. Gwali oba gwa March awo temwali mu nnyo mikolo mingi. Ne ngamba Mukama okikoze at least ngenda kukola kwono nkikube lumu. Munange omukyala ng'akola first deposit ng'asasulako gyali ndoze emitwalo 4 yasooka okumpaako. N'angamba okay we keep in touch. Kati ne tusigalawo nga twogera waba amaze obukinga step ebeddako kudiscussinga mbiri kizagenda okukola okitegeera. Engoye zagenda okwambala kati nze mbuza nnyo abagole engoye zagenda okwambala ani agenda okutimbira photographer kyagenda nsonga lwaki I need to know all these service providers on board in case ng'obuzibu babuze Daffy oba omanyi gyendi oli omutimbi aba amanyi gyendi okitegeera. So eyo yo ngitwala nga security caution yange. Munange ngambulira bonna abali bagenda okukola ki okumukolako. Olunaku nga lutuuka olw'omukolo kati let's say omukolo gwa ku Saturday yajja ku dduuka ku Thursday. Omukolo gwali gwa ku Saturday yajja ku dduuka ku Thursday n'angamba nsasulako ziri ssente kati mbadde nze kwongera balance eyakola ki sigalayo. Honest truth omukyala asasula balance yenna. Tosasula sente zonna. Teyaninda kulina nti tugende tumamala okukola alabye byenkoze how brides can be ng'osigazeewo ka balance. Yangamba nedda saagala ku stressinga sente zo zonna nze nakyo omulundi ki okuteekako bochi omulundi gumu. Oh my God. Nengamba wow. Ne tumaliza ne mukolera receipt ye n'angamba this very day nze ngenda travelinga ngenda waka. Ewaka gye twogerako ewaabwe mu kyalo yalina Kasongola. N'angamba naye ng'ogenda kujja ddi? Lwaki tetugenze ffenna? Nemugamba no sisobola kutambula lwakuna ng'omukolo gwa Saturday. Abatimbi be batambula earlier on because alina okukola emirimu gyabwe giba miwanvu. N'angamba kale nkwesize ojja kujja because normally babeeramu kano kafiya gift nyinza omumalayo n'atajja n'asindikira assistant tebabyagala ebyo. Kati omugole ne muganze nja kujja ku Friday because remember she traveled on Thursday. Ne muganze nja kujja ku Friday olweggulo. Angamba kale munnange nga Friday etuuka. Friday bwe yatuuka nali wema ngenda tambula ngenda ezo mpanvu waliwo omuntu gwe ntambula naye naye era ebizibu nga binaakujjira satambula naye like samugamba like in time kati satambula naye nengamba omugole yangambye waabwe like otuuka mu town si wala nnyo kyengenda okukola kantambule obudde nga bukyali nga ngenda nga nfuna taxi nga ninnya
kati ebintu bye nali nina okukozesa like gadgets ebitala ebyo biki nali nabipakinga nembimuwa omugole nagenda nabyo mu motoka ye kati nze nasigaza makeup kit yange and maybe some personal stuff webitu bye nina okukozesa kati neninya taxi nengenda twatuuka e Nakasongola ssaawa nga 2 ez'ekiro kati otutuuka ssaawa mu katawuni awo tekaali so busy walimu abantu batono neŋŋamba kale omutima gwasooka kunkuba neŋŋamba kasooka ennoonye wane w'okusula okumpimpi nga nnoonya nga tunoonya bulumu ekyamazima rooms zaaliwo naye zonna ze bantwalamu I wasn't so comfortable obutanda bunyeenya waliwo ke twatuukamu ng'akajje okusibawo tutamanya luxury naye ddafi waliwo situation gy'otuukamu ng'ekyamazima olabya ddala tosobola kusulawo because oluugi first of all omuntu ajja ekiro naggulawo nakuharasinga you remember baba bakulabye nti waliwo omuntu omupya mu kitundu sajja ne mugamba wano sigenda kusulawo nangamba tukoze tutya sister yampitanga sister tugenda tukoze tutya biki nemugamba kanzemu nkubire kuki mutugo nina ogwenziza okusisinkana nga nkubira omugole nga munyonyola embeera eriwo nga ngamba tofaayo jangu ewaka osulewa however nasooka kugaana ne mugamba saagala nnyo okusula ku site badde nsaba toyinayo muntu gw'omanyi kale oba relative wo ng'ali mu tawuni wano tukole ki bwe mbansula nangamba tofaayo waka wanene nnyo actually ngenda nakuwa room yo tebagenda kusumbua okitegedde because nze kuba namunyonyola in details ku simu ne mugamba ekingana okusula waka abantu bakubuukabuuka osuze wansi bayitawo basenga basula bali bize omugole oh my god towummula ate ng'oba otambudde weetaaga okukola ki okuwummula nangamba gift ngenda kuwa room yo namba era tewali agenda kutaganya n'omu ngamba nkwesize nga nfunawo boda entwala however we nalowooza nti wali kumpi wali walamu kubanga boda nagiwa nusu 7 ate side ze ya 7 distance eba mpanvu okyobaomanya munange wa boda nga ntuusa nga ngamba weewo nti weewo nganvaako omugole nga nsanyukira actually namusanga ku kkubo because omukolo gwali ku kkubo waita nnyo ku kkubo namusanga ku kkubo nansanyukira webale kujja biki nankwatirako awo nantwala mu room yange yali antegekedde banange she really cared so much for me yakufaako nnyo nga bw'okiwulira bwe ddafi wali otuuse ku mukolo gwawa ne bakuyingiza ng'omukyala yakutegekedde dda amazzi g'okunaaba ate nga tegannyogoga ate nga tegannyogoga bali bantegekedde amazzi g'okunaaba ng'emmere yayidde okitegeera natoka ngamba n'ofunamu second thought n'ogamba naye mukyala ono nga anyway nze nina nnyo weakness nti neesiganye abantu ekizibu kimala kuntuukako n'otandika okubeera obuntu bw'ogattagatta nga bwali signs naye nga tewabulaba kati I think it's a weakness omukyala ne tutuukamu nanga gift okooye biki kankuleetera amazzi g'okunaaba ne mugamba shawa tekuli mazzi nangamba ebyomukyalo obimanyi biki amazzi tebanagakola bulungi naye nakutegekedde amazzi ngenda okwata ku mazzi nga gookya nennaaba bulungi nga I feel so comfortable omanyi omuntu ng'ali ewamu kati okyavaako nangamba nga maze okunaaba awo bulungi because yaninda twali mu room 2 nze nengenda nennaaba nasigala eno wanali ngenda osula nemmala okunaaba nemusangawo nenkyusa bulungi nnyo nangamba how do you feel you know that conversation ng'olina omuntu gw'omanyi because to my understanding yanzija ku level y'okuba that I'm a service provider naafula oba relative we kinda netunyumyawo nangamba anyway nkimanyi enjala ekuluma kange nenkunoonyeza ekyokulya nga nzijjayo simu nga mbeera ku simu yange okitegeera natuuse bulungi omukyala nga agenda remember natuuka e Nakasongola ssaawa 2
ezekiro kati that period gye twamala noonya room okukubira wa boda agenda okuntwa because nabo tebabeerawo by the way aba boda era namala kuba ku mukolo omugole eyampereza wa boda yakukima eyannona so it took like an hour nga tulimu eyo embeera nze okutuuka omugole we yali kati tumala kati ndoza sawa tuyingira sawa 4 angambye ngenda kutegekera kyakulya beera wano just feel at home relax mpulira ngena nange nkolanga we bangambe I felt at home because yali ampadde reception ennungi munange eyagenda onnona chai ngatadda kati dafi tutudano omuntu akugambye let me take this call esa tasa kwogera ku sawa like sawa 2 ngali kusimu ate nga kimanya abadde n'omuntu you know obudde nga buyita ngamba wasooka yita 30 minutes ngamba naye omukyala nga aluddeyo remember wakaabo by the wali wanene bineno kati nsituka mwe bali mantadde like I didn't want to feel caged remember wali yakasiki that very night era ngebwelu ekidongo kyali kikuba nnyunnyu nga abantu okusha batandise okola ki okujja ngamba since it's mukolo kansituke nga nsituka nga ntandika kunoonya mukyala bannange ani alabye ku mugole ebiki kati nagenda okulaba buli omu ali busy ali ku bibye abalaba bafumba abalaba bali mu kasiki nengenda nenke by then afuma nebo nenkebyako ku mutimbi nga gyali ng'ali mu kutimba kati ntambula mwali wano we nali nsuze wali ng'oyisawo kakabanga notuka ku rumu eddako rooms zaite zeerinaanye kale nga omanyi kati enzimba z'omukyalo bazimba bucorridors obwo nga buwanvu tioba ku kisenge ky'abaana ate ekyabazadde kibawalako nga local distance nange nga ntambula ngamba mukole ateeka okuba maybe ali ne basenga be bino bali mu kumubuli akamunoonyeeko kati ekyasinga ddala okuneewunyisa rumu gye nayitako manyi nga bonooyita ewantu and then notamuko step nga 2 emabega ngobadde otambula kati nanze ntambula noonya mugole ate mpita ku room eraga mulimu abantu boogera ngamba oba ali muno bwentyo kati nzizaako kowa emabega mayi munange batukuza n'empisa tosobola kumala gabajinga into someone's room you know either ukonkona oba kati mbasi mba njagala okonkona we bati banange mundabiddeko ku Marine kati nga sinaba kukonkona a statement yokolebwa though omuntu ayogera ali musajja nga statement yokolebwa nti oyo mwala tulina okumulya leero ekiki nenga musajja yakola ki nga bagamba kulya gwe ekya taking attention yange singa yagamba nti oba tugenda kulya ki leero you know because mukolo nti oba abagenyi bagenda kulya ki ne omuntu a fellow human okugamba nti oyo muwala tugenda kumulya leero era when nali nyimide nayimide dasi like oba magulu gava kikuba nayimirya bwenti nengamba bampulidde bubi kati abali bamuddamu mwe mwali response y'omugole kubanga jukira omukyalo ne banga lye namala okuva ya job bookinga nali at least so recognizing edobozi ly'omuntu nti gift yo wempulye the number nembasi gimanyi oyo gift omugole namuddamu namugamba tetusobola kulya muwala oyo kati kyesamanya omwami ono yali tata wa mugole relative jjajja we bityo but okusinza nti omukolo gwali gwa culture ate okuba yali muntu mukulu either jjajja taata oba baaba ekimu ku bisatu namugamba tekisoboka oyo muwala alina okukola ki alina okuliibwa dafi nyimidde ku mulyango bati ninga gwe basibiddewo nga tokyabitegeera nga sikyabitegeera kati obwongo butandika okulowooza ebintu nti batugamba nge Nakasongola bali abantu batugamba nge Nakasongola basezi ono omukyala lwaki teyangamba mbuwa bwe basezi byendi kwebuza ki mu mind yange kati oli we yaddamu namugamba mwala alina okulya for the second time omugole kwe kuddamu namugamba gift tetusobola kukola ki erinnya n'alyogera kumulya kubanga owengoye akimanyi ndi naye photographer akimanyi ali wano okitegedde like abantu bangi
abamwetodde ono omukyala yali afuna service provider be I think abasinga balinga ba recommendations nti Daffy we yajja n'akubooking ebifaananyi n'omubuuza olina wa makeup n'omuwa makeup okitegedde so chain yali bwetyo n'amugamba bonna bamanyi nze ndi naye amazima ga Katonda mugulu ebyaddako saabimanya ne the moment I had my name omutima ogwa stoppingira kati nentandika okupanikinga you know that panic when nadduka tebampulire you know banawulira nti ntambula nti baba badde omuntu abawuliriza era nadduka misinde paka mu room gye bakola ki gye bampa omuntu asobola okwewuunya nti ono yawulira nti bagenda kumuli ate lwaki adduka dda mu room because omulyango gwe twayingiriramu mu nnyumba gwali gukweta dda mu room eno gye baali bampadde kati still nga wolina okuyita ofulume mu nnyumba nenziruka nengenda mu nnyumba mu kisenge gye baali bantadde kati ekyesinga ddala okunnyamba nti ebintu byange byali pakitibwamu nalina bipangula kumakya ssaawa nga 11 awo tutandika okola enviiri nga si bipangulule nenkwata bye nakwatamu awo misinde misinde ne olwo ssaawa tuli mu ssaawa 6 gwe kyoba omanya nga gy'olaga omanyiyo ate nali manyiyo kubanga it was my first time ogende Nakasongola. Misinde nze ekintu sikirabangako simanyi nawe nsobola kinyonyola muntu n'akola ki n'akikkiriza fiya gye naliko kubanga newe nayita nyini kwa nafuluma mu nyumba waliyo ebitooke biki ate nga eno jjukira abatimbi oba abatimba balina engeri gye bakejinga boards ezo naddala ono ku gazebo kati gazebo bagikejinga nga oba oyagala okuyita olina kuyita mabega wa gazebo eyo olyoka otuuke ku kkubo naye nga omutima gungamba oba bandabye you know yeno gyenzirukira how safe am I nti ne gyenzirukidde sigenda te kugwa mu basezi balala obudde bugenze nga nziruka jjukira nagamya omukolo gwabwe gwali ku kkubo kati we nadduka ne ntuuka ku kkubo ndi awo ebintu byali bizitowa business togireka capital yena nali namutise nga ali Nakasongola just no kati ntuli ku kkubo kati nga bomanyi nti omukolo gwaliko akasiki gusomba abantu b'okukyalo ki bangi mukama nnyamba nfuna wa boda alina mutamivu bambi muwala olaga wange otambudde kiro ozze ku mukolo bo nga bandabanga ate yakajja ne mugamba sebo so kunsolako mu tawuni nangamba sisa sigenda tuuka mu tawuni naye kambeko wenkusuula bweyongere ne mugamba nnyamba ontege mu tawuni nkwegayiridde omusajja nanteeka ku piki nze Daffy so akunyumiza nti nzijukira bwe bantuusa mu tawuni abula kyenzukira nti natuula ku boda nenge ebirowoozo byonna byali mabega gyenkola ki gyenva omusajja nanvuga netutuuka mu tawuni naye nga wetugenda nga nvuga mbuza naye obadde kiki kyekikutambuza ekiro biki ne mugamba ssebo tewali buzibu nyamba ontuuse mu tawuni njagala kutuuka butuuse mu tawuni kati bwe yantuusa mu tawuni nzijukira sente tezalina za change nalina emitwalo 2 nenzimuwa banange yasanyuka nnyo remember yali anyweddemukko banange sister bana yategera ze namuwa simanyi but he was so happy tamanyi kyomukoledde tamanyi kyakoledde nandeka mu tawuni nga ndi stranded bwenti nga tewali muntu n'omu nga buli wamu wasibe kubanga twali tuva waliwo bufamasi obwali buggule nga sinagenda ku mukolo naye nagenda okudda nga wonna wasibe nga akatundu kasirifu nzija esimu yange nkubira photographer gwe nali ngenza okukola naye nga mukubira abanange watuuse dda nangamba gift oliwa konze ni Nakasongola ogenza kusula Nakasongola konze ye nangamba wawedde dda nze sisula fete tusula mu field era tukera ku machokola ki
okuvuga kati awo bigambo byangamba nkonfirming ebigambo bye nawulira boogera mu kisenge nti omwala tulina okukola ki tulina okumulya nembeera ku kkubo Daffy nayimirira kkubo ndoze dakika nga 2 nga teri wa kagaali teri wa boda teri mmotoka wabula neebuuza nvudde ntya wano era ndagawa nga negye ndaga sikola ki simanyi munaye Mukama nanyamba waliwo bana basajja b'amanda ekimotoka ne kijja nga kitaddemu amataala ne ngamba emmotoka wendeka wano leero mmanya Mukama yanvuddemu ne kuba omukono like from a distance neeralikira ebintu byange bagenda binzibako ne benyimiza simanyi oba banantuusa gye nkola ki omusajja ng'ayimirira balimu nga 3 munda simanyi oba munda batuleyo batya you know kuba nalimayo emmotoka mbeeramu abantu 2 driver ne co-driver naye baalimu 3 nga musajja nga ngamba muwala kikinga oba alya biki nga mugamba ngenda Kampala nga ngambe saa zino lwaki otambula ekiro nga ngenda mu tawuni nangamba nze situuka Kampala nkoma Kawempe wanakolera ne mugamba ssebo neyanziza ne basitulyako ebintu ne babiteeka ku mmotoka ku manda kati nangamba jangu tutule eno maaso Daffy nveeri banewerera kundya Mukama ansula mu basajja 3 at that time omusajja ngamba jangu otule wano eno mu maaso tutule wano fena ne mugamba ssebo tekigenda kusoboka nangamba kati salawo either ogenda kusulawo ku kkubo kuba nange sisobola kuteeka eri ku nsawo z'amanda bw'ovaayo n'ogwa oba otulaano tugende ffenna nengamba Mukama neninya ekimotoka omusajja n'atuvuga paka Kawempe naye twali mmotoka nga bambuuza lwaki otambula kiro biki ovaawa era olagawa nga siina nga ewe mbinyonnyola ze nga njagala kimu kuva ku eryo kkubo at least okitegeera kati omukole yakubirako ku ssimu ekyo ekyo kubanga namala okwogera ne photographer najjako essimu nagijjako because natunya battery oba yali 25% nali essimu ninagikyajingira ku mukolo kati saafuna budde bukyajinga ssimu nengamba kati wenatuuka mu tawuni ng'essimu oweddeko omulyo kanjijjeko omusajja nanvuga paka Kawempe amafuta ngerabidde geyanteekako naye waliwo amafuta geyanteekako awo nangamba muwala ffe tukoma wano eno oba otuule wano eno olinde obudde bukye like tubeere naye wano nenga omutima gwagaana dda nga nsajja banankwatira mu kimotoka kati nengamba obudde bwali saa 10 remember boda ziba zikola ki zitambula nengamba kati kanfune boda entwale ku Namaganda boda nga mufuna nenge buli gwenfuna buli kintu kye means of transport buli omwambuuza essaawa zino olagawo kyebasooka okumbuuza naye nga ne answer sikola ki sigirina gayi nanvuga nantuka ku Namaganda remember Namaganda bagulawo leeti ku kizimbe kati ntuukaawo oba lwalunaku lw'abasuubuzi abantu bangi mu kkubo abakatale nengamba kati bano bagenda kunzibako ebintu byonna babitwale nengamba nkanfune room nsule negomayo room gye nagifuna wagifunawo mbuuza omugaya mubuuza naye mba muze okusubula musulawa banange it was really so bad for me nangamba room z'abasuubuzi nti ye ogenda kwambuka sima ye hotel oba triangle oba hotel ani no triangle waliwo gundi awo waggulu olaba wali hotel of wansi kati waliwo akazimbe nga kiri mu Kiyembe n'oyambukeyo waggulu room buli eyo ku phrase zikola ki ezisembayo waggulu nga ngamba neto engage oyina ebintu tosobola kola ki kutambulawo funa waboda akukirizeewo awo nga funa waboda nga nzikiriza waboda ntula ku boda waneebuzisa abane sister olagando zaali amanyi neetunda okitegeera tofaayo wano tusobola okuyitawo oba nze nenkutwala ewaka ne tusuleeyo ndafiro olunaku nze lwanzimira nga bwatyo bakugamba yes because honestly muntu kyatambula ezo essaawa ate kirabika lumu gye guni ze baali bantwalamu abantu nga bwe bakola ki
be basulayo kati banamugamba ngende eyo na picking her interest mfunye leero n'atunuulira n'agamba laba ekimyula kumakya kuno n'agamba nasadde subuhi gayi n'atuuka ne bazigulya kwaliko kageti nga katono we bati ka entrance nenyingira nengenda nenebaka. It wasn't so comfortable because room zaali mbi naye nga nina okukyesezaawo ki obudde. Kati obudde we bukya actually nacharging essimu munda eyo obudde we bukya mbaako gwe nkubira essimu ne mugamba abula simanyi kyantuuseeko nendi wano newati jangu nsangewo. Najja nambuuza ki ne mugamba babadde bandiridde kuki ku mukolo dafi nga nfaanana bubi mama mutwali stressed nali nfaanana bindoza nga ne kala yanzigwako. Nambuuza ebisumuzo by'edduuka obirina konze sibirina badde person gwe nali nsabrentingako naye yali anga akeera nangamba kale n'abitwala ku dduuka kati webitwala ku dduuka najja n'akomawo nannona nantwala ewaka. Neemwe yonna process eyo yonna nga gye nkuyisizza nze I was traumatized nti neba ntuuse ewaka nali nga buli wampuli omuntu ayogera bamanyi bagenda kundya okitegeera bamanyi bagenda kundya kati wetatuuke waka newe ennaku 2 nga sigenda Kampala nga sikola. Remember omukolo gwali oku Saturday kati Sunday saagikola ne ku Monday saagikola nentuula ewaka. Kati olwo ebirowoozo nga ngamba nkubira omukyalo ono naye nga ate omutima gungamba nedda ayina okukukubira because nze nalina okumuwa service of which saagimuwa. Kati ng'omuntu yenna you have to react in a way. N'omuwala ono ne muwa ssente zange zonna biki n'atankolako. Nalinda essimu y'omukyala teyankubira ssimu paka kati teyankubira ssimu. So it reached a Tuesday because nali manyi gye yajja engoye ez'okwambala nengenda nemubuzaako biki nemugamba bannange omugole yali bakomyawo engoye ze nangamba baweereza owa booda nazza ki engoye ngamba nenkubira photographer nemubuza nemugamba bannange omukolo gwagenze gutya okitegedde nangamba saabitegedde naye omukyala yafuluma nga ayambadde lipstick face yali plain tebamukolako okitegedde but she was so happy biki era omukolo gwagenda mu maaso ne guggwa naye ffe twava mangu twava saa 12 tetwasulayo. Tewali complain yadde makeup artist yaliwa tewali complain dafi gola ekyo kiri normal. It can't be normal. Yeah. Omugole nga yakusasudde sente zino olaba ne waba tazimazeeyo mukwano you have to do the service. That's true. Okitegeera amasimu gali balega kutta ku macha ne mugamba olimba mpeezaayo ebifaananyi by'otanako editinga yampeeza ebifaananyi byali bibiri nangamba bw'atyo bwe yabadde enviiri ze zaali yazikola straight bakwata kano ka simple puff n'asiga ne lipstick omugole n'afuluma. Kati ndooza abajja ku mukolo beebuuzanga omugole nga tebamukozeeko naye nga ate ndooza aba family bamanyi lwaki omugole simukoleko ate nga tebasobola kukyogerako. Nenninda essimu y'omukyala kale ankubireko annyombese nakuwa ssente zange n'otakola nenninda oba because nali mu followinga ku TikTok wali ali ku TikTok ne kati obiraba ebintu bye yes sebo ali ku TikTok vao tumutage mu kavidiyo tochikola ali ku TikTok dafi nengamba bana nkolera posti because posts zineno nti service provider namusasudde n'atakula zaizi trending nnyo nengamba kanindo omukyalo nati ayeteko okunkolya ka posti teyakola posti nasirika kati nengamba the silence is too much kamweleze message hi bade mwogedde erinnya hi bannange oli otya biki nazibulootikinga
teyanziramu. Kati that's when I involved my mom ne mugamba abula ekyantuukako kiri bwe bati ne bwe bati naye simanyi kye kigenda mu maaso. Ate maama naye yammala mu maanyi. Bayinza okuba balina kye bakuplaningira ekirala, you know, plan B. Nti abantu abo simanyi omuntu omusezi bayinza okuba balina kye bakukola nga kijja kugolokoka in future. Naawe obeera omusezi okitegeera. Ne ngamba so mu bufunze bwe ndi wemponebwa okuliibwa. It was such a journey. It was such a journey. Era nze Daffy saa kulima nti kuba omwezi gwali gwa March. Abantu bonna abajjanga okumbuki okubakolako nga bagole. Nga nsooka kumubuuza omukolo gw'oliwa guli up country sigenda. Omukolo gye wano nsooka n'ogyesonyiwa. Nsooka n'engyesonyiwa. Nga nkola within kukola kudda waka kukola kudda waka. Nkoli ne wane bannange we shall book for you where to sleep nga mugamba sigenda up country. Kyenalabako kimala. Kubanga neyo story okujoogerako era it took time by the mwaka gwaggwako. Nga tokyogeddeeko. Nga sikyogeddeeko. Nga nkyewuunya ddala ensi eno ng'erimu ebizibu like mulimu gwaffe nga gulimu ebizibu okitegeera. Kati simanyi abaana bonna kubanga nze nkimanyi industry nene betuyigiriza bangi, you know, abajja obuziki bangi naye kye balina okumanya ku ground biralamu teri kintu kiri soft nga bw'okiraba. Anti balaba brand muzizimbye balaba mulabika bulungi agamba njagala kubeera nga mukama wange out of the black ala kubeera nga ggwe. Daffy omuntu atuke okwegomba nti bannange I wish nsobola soundingako nga Daffy obeera olina trials z'okola ki obiseemu ebirungi n'ebibi. Though ebiseera singa tuconcentrate nnyo ku birungi ebibi tetukola tetubifa ate abantu balaba birungi byokka. Kati abaana abo bambi era otwano n'agamba kati maze okuyiga nafunyeyo ssente ngenda kutandika kukola because ekisinga ddala okuneewuunyisa makeup artistry. Like it's a really wide brand. Lwakuba nti simanyi abasinga kufe twasalawo categorizing mu bridal. Mu bagole okusinga yes. But it is so kwanza nali njiga naigate like being creative. Ngokola makeup wanjawulo. So you notukesa nogamba naye ng'abantu bonna bakutelaini abagole nange kankyuse. Okitegedde. So ebiseera ebisinga line eno gye twakwata because creativity oba creative makeup you just go to a studio omuntu nabamukola ebifaananyi adde waka. If it's a video shoot tesobola you know kulastinga all that long. Era sawa 5 muba mumaze ngodde waka. Naye ekintu ky'abagole lunaku lulamba osulayo nenkera n'obeera ng'oyimiridde paka ye wawulira nti ddala ssente ze namusasudde ziweddeyo azikoleredde okitegeera. So ku ground birala si byangu. So that was your worst case scenario in the makeup industry? Nedda. Eyo kale yandibadde nga eri worst naye ate waliwo scenario eyantiise nnyo. Ekitegeeza yali eye opener. Eri still yanzigula amaaso n'ateera ekyantuukako nali ate sikisuubira because natekawo cautions nti nina okuba omwegendeeza biki kati ekyantiise ennyo simanyi ate kyo kyapene nakkiriza nti okuba nga kikola ki nga kituukawo. Tuyiseemu kuki kwekyo because atenze kiri kinkanze ekyabasezi ng'omanyi okuyita ne bagamba Daffy oyo Daffy tumulye naye olubuto lwange kolo lirimu ku ssavu ng'omanyi kyekitegeeza. Gwe Daffy okimanyi banange abagole bwe tubasabanga ssente nti okwanjula njagala ssente bwe ziti omutima mulungi kwata akasente ako okatuwe. Kubanga bingi bye tuyitamu ate kisinga ddala okwasa ennaku Daffy abagole bano baba bamanyi gye batutwala nate kisobola okutuuka nga mugenzeeyo ne babeera bamanyi bulungi nti omuwala oyo akusanze ku kalimuko otudde
life seems okay, n'akutwala ng'alabye ddala akutwala mu kizibu kusisinkana bizibu naye n'akutwala because onoonya ssente. Okitegera? Omuwala yanzijja wano eno n'antwala sayidi z'Essembabule eyo nga wala. Nga wala nga bw'okiwulira. Dafi natuuka late ku mukolo because nze we yali aŋŋamba ewaabwe yali andaga nti kumpi. Yaŋŋamba kumpi. Okitegedde? Kati ngenda okutuuka bwe nali nina okubranchinga off ate ng'ovugawo like ng'olugendo lunene. Eŋŋamba naye who does this? Ate nga yaŋŋamba ne bw'otakeera ne bw'otasula. Yabigamba. Osobola keera ku makya ewaffe si wala. Eŋŋamba oli yewaabwe. Njakeera ku makya naye nga tukeera nga tuvuga. Bannange natuuka ku mukolo ndoza ssaawa nga 9 ez'emisana. Ssaawa 9? Dafi nga abako baatudde ne bali emmere nga balinda omugole afulume nga tafuluma. Wow. Kati njagala okubamu akafaananyi awo. Ku ground kyali kitya, bazadde b'omuwala akacyankalana akaaliwaawo. Okitegedde? Omugole embeera gye yalimu nga banninze bakuba essimu nga sizikwata. Naye byonna byonna biva mu kutulimba. Gwe wali omanyi wolaga kumpi? Kumpi kuba yankakasa n'aŋŋamba wolaga kumpi. Actually yaŋŋamba omukolo guli Masaka awo mu tawuni awo. Omanyi mu ssaawa 2 oba otuuse ozukuka ku 11 emu zikusanga oli waali. Twasembula na ssaawa 10. Imagine. Watuuka ssaawa 9? Gwe kimanyi twatuuka e Masaka otegedde awo ku Kigundi. Yes. Waliwo ekikuba ekidde Ssembabule. Nga tugenda Ssembabule mu kifo ky'e Masaka. Natuuka ssaawa 9. Ssembabule era newoba ovuze okuva ku makya tusobola tuuka ssaawa. Twabula. Dafi twabula. Nentuuka ekiseera omwami n'aŋŋamba tufune ababoda abamanyi eno atutwale ku mukolo. Because omukolo guba ku kitundu wabeerawo signs oba basimba ku bitooke nadde emikolo egyo egy'okukyala. Naye bannange twabula. Dafi omusajja asooka n'atwambusa ku kasozi ne tutuuka ne mugana ese gye tulaga yeeyo nti yeeyo bazi waŋŋambye wa. Okitegeera? Eyo ne tuvaayo ne tudda mu katate naye twali tulina okulaga ku mukolo yatwayitawo. Twamala kutuuka eyo mu maaso ne tungamba naye baatugambye ne waayo bati ne bati ate n'atuvuga n'atuzza ku mukolo. Dafi waliwo always signs ezikulaga nti gy'olaga si birungi naye ng'olina okufulfilinga mukama wo yakusasula ogenda okole. Kati olwo tewatuuka nga bagenda kulya mu maaso? Nze natuuka nga bako baatuzze. By the way, kyasijjukira bungi abaana ababuuza baali baabuuza naye ndowooza era ttiimu nga 2 ezisooka baali bamaze okukola ki? Okubuuza. Kubanga it was a prime time nga buli omu alinda mugole afulume. Lwaki tafuluma? Kati ntuukayo bati bankukuseeyo mpiteeyo mu mimwanyi eyo emmanju nyingirayo bati mu nnyumba. Natuukira wali mami we. Era yali anninze ndowooza nga banneetegekedde ne baganda be. Maama ne baganda be. Omukyala n'avaamu statement n'aŋŋamba muwala gwe. Baba bo mpulira boogera basabisa obaida balya ssente z'abantu ne batakola. Oba kulya ssente za mwana wange. Obadde ogenda kulaba leero zobadde ogenda okusembayo okulya. Ne mugamba mama nsonyiwa ekyamazima. Nange siwenti wenakoze ki? Nabipulaninze. Twakedde naye okuba nga ntuuse ku mukolo guno ssaawa zino nsaba kunsonyiwa. Naye nga ne bwe njogera Dafi tebawulira. Kati mmala okwetonda mbabuuza bannange omugole aliwa nga teryanya. Omuwala najja n'aŋŋamba ali eyo mu kisenge. Ngenda mu kisenge omuwala nga akaaba amaziga okufaako obufi. Gifuti oyinza otya okunkola kino ekintu biki ne mugamba ekyamazima nsaba kunsonyiwa naye nsaba ompe eddakiika ago 3.
nkukoleko ofulume. Nangamba gift zibeera 2. Zibeerago. Daffy, wali okozeko marathon. Literally, a first beat, etwala like around 45 minutes okubanga ozimaze. Katate oba okola ku mugole. It may even come to an hour ne some minutes ezikola ki? Ezigwamu. Yangamba zibeerago. 2. Nenesiba nno nayina sweta nga natambudde nayo. Nenesiba nenywera nengamba Mukama. Guno omulimu gwo. Nenkola ku speed. Nange gye saalowooza nti ddala eyo speed nze ngikoleddeko. Remember tuli mu kisenge ebintu byakyankalanye edda bwe bamunona oluddeyo omwogeza ajja ona ku distractinga we bamukoona because akarumu kali mukali katono nnyo we bamukoona banoonya engoye ngezaako kumubuzaabuza mugole nja kusiba gomesi biki nga offering n'ebintu byestatera kukola okulaba nti obusungu bwaninako bukola ki bukendeera. Ekyamazima namukolyako eddakiika 3 2 gayitamu 3 nga yafaanana atya yanyuma kaali kawala nga kalungi kale nga si waakuyiiya nnyo okitegedde naye ng'ekiri mu kidaala Daffy ng'abantu bayomba buli omu ng'ayagala kulaba ani oyo atulinzisizza ebbanga lino lyonna abadde alina okukola ku mugole n'atajja. Omugole afuluma kati omugole waafuluma kyasinga ddala okuntiisa kye kino nsigala mu ruumu kati nga bw'omanyi panika eyo gye naliko tutambudde tetutuuka enjala ekuluma tolina kusobola nakugana mumpe ku mazzi naye nga ne agakuba kwezi essaawa z'otuuse ddala tebasobola kuwadde n'amazzi era ng'olina kunywerera wooli. Ne mbuuza gaye eyatimba ow'enviiri kuba sinze yakola enviiri nemubuuza nemugamba nange naye wazereeti oba nze nzeka nangamba noloza goweka n'omutimbi yazereeti nagesagala kogera story n'okuba nini story eno like bungamba nti ba top viewers bange buli video gyenteekako abantu abatano abasooka abeerako naye kyansukkako nangamba n'omutimbi yatuuka leeti. Daffy omugole afuluma her first time kibuyaga oli sina kibuyaga oba storm kyeki mu Luganda simanyi kubanga embeera yakyuka bali olujja nga balwaliridde ezo green carpets ezo bulungi nnyo omugole wagenda oyita abuulize wano biki byonna byasituka ne bisitukira mu bbanga bwe bati enfufu n'ebikka ekidaala abako nga tebakyalabika okitegedde abantu ng'akacyankano kalebo ne ngamba kye kigenda maaso nga gwoli munda wano gye nakolera nyingizaako wabweru my god ate nga baŋŋamba ebyo byonna tebyaliwo before naye omuwala the moment nti afuluma omulundi gwe ogusooka we bati embeera n'ekyankalana neŋŋamba ekyo kigenda mu maaso kati gazebo naye baali bagikoze bubi nga bw'omanyi Chaka yafuna batimbi beeyo ku kyalo teyadde yamujja mu town ebintu binyeenya kibuyaga nyeenya buli kimu ebintu binyeenya tenti zinyeenya wagenda okutula wanyeenya bamuzza munda omugole nga tasoose nakubuuza bamuzza munda basooke batereze ki ebintu batereza embeera biki era bafundikira byonna bye baali bayaze babijjawo wansi era omugole yazinira mu nfuufu vaawo mu nfuufu efufululo ibiye nga akakonda akakubira mu nfuufu era engoye gye yazijja baakigwako kubanga zaddugala nga bw'okiwulira kati omugole afulumya I be like okay Mukama at least akiyisizaawo kikoze ki mulinda omulundi ogwokubiri ajja akyuse teyalwayo nnyo ogwasooka ogwokubiri n'akomawo nze ne byokwata video nga nabivuddeko because embeera byakyankalanye tosobola kudda ate kange ne mukwateo ka video mweno Gomez olinda obudde kisooka nga
we are against time olwo tuyingidde essaawa 10:10 kati wamala okufuluma ogwokubiri I wanted to go for short call nga nfuluma omulyango guli gwe nayingiriramu emmanju kati bwe nafuluma nga omanyi toilet z'okumikolo ziba nkyafu abantu bangi buli omu baba bazikozesa naddala ezo ez'ewaka ngamba sigenda genda mu toilet za wano kanoonye gye neewogoma ngene ofukeyo mu kisaalo and it's understandable in that era ekyamazima nafuna ewantu nti according to my first understanding ekisiko kyali kyakula bulungi ng'osobola okugenda n'okola ki n'ofuka nga ngenda nga ana ekigambo short call mu Luganda tekyogerekeka anyway so I went for short call nemmala okukola bulungi bye nali nina okukola kati nsituka bwe nti nyambala engoye kyesaalaba luli mu kusooka ate kati nga kyenkola ki kyendaba ng'omanyi okufuka mu mulyango gw'essabo wakati webati wafuka mu mulyango gw'essabo mu mulyango gw'essabo kubanga nandigambyeko nti oba neyambulirako eri ebbali nawe nava eri speed nti akasiko kakula bulungi gwe tewakalaba aisitola saalaba nti waliwo omulyango naye mala kukola bye nali nina okukola nyambala we bati empale oba tonagisibango nga bwe nkutunulidde bwe nti mu mulyango mwennyini nga ntunudde mu mulyango gw'essabo we bati my god nawulira nga n'engoye z'ennyambalo bazibuze kubanga kyantiisa nnyo okitegeera leave alone nti babadde na angeze oba balina essabo but kale it is somewhere far okuva n'ennyumba weeri but kino ekintu kyali ku nnyumba nga wonogamba nti akabalaza keekano bw'okabuukako wali we wali essabo nga binsobera remember ndi mu bantu anytime omuntu asobola okuva eri oba abaana ababeera ku mikolo asanga omuwala ali bwerere tayambadde naye nga nze Anna gufuka engoye zonna weeyambula bweyambuzi David nazijjamu because nazijjamu olugendo lwe nalinvaako lwali luwanvu paniki speed gye nakolerako munda awo kwegamba ebintu byantabukako when I went to Israel engoye wazijjamu nazijjamu wajjamu za wansi zokka najjamu engoye obadde ki I was putting on a jumpsuit Moze yajjamu engoye I was putting on a jumpsuit kati oba ofuka mu jumpsuit okolota weyambula wenna wenna ate ononya kubanga jukya kyali kisiko nalina okunonya ewantu wendaba nti wenteeka olugoye olw'ekisanyi maybe tekiruyingire tekiruyingiremu Daffy nze banaye sikirabangako banange natya kiri ekintu kyantiisa noonya kati remember natunaano mu mulyango kati sense zijja nti ndi bwereere wasoka no freezing nga nobeera nga oli bwereere nga mafukidde bajjajja oh my god ekyasiga kati bwe natya paniki nejja nga ndabye nti mulyango kubanga kati olwo ndabya ddala shape luli nalaba kisiko nti waliwo kisiko kati ndabya ddala shape nti bannange lino ssabo ate to make matters wasinfukidde ddala mu mulyango oguyingira wa mu ssabo kati neŋŋamba banaye nfukidde bajjajja kati neŋŋamba nfukidde bajjajja sense zijja nti ndi bwereere nti ndi bwereere Daffy abantu balina ebintu ewaabwe Daffy tulaba ebintu ku mikolo
Kati wamala nodayo munda. Kati malo nzija nonya jumpsuit je nagirese kuba ekyamazima sijja kulima waliwo ekitooke wano besides kati wenaja mu jumpsuit wagiteekawo ku kitooke mukiteekawo mu lulagala banti nga newala ebisanyo okugendako biki nodigidiramu mu lusuku lw'abandi bookyo tewafunamu ku nsonyi olaba kati enyumba yawe bagizimba jukya nafuluma mulyango kati omulyango guno nga gutudde eri mu bitooke ebingi eri emmanju kati emabega eno ku sides eno gye waali eki wewaali essabo era nga lyakulyako omuddo nga mungi nga tosobola na kumanya nti weeriri nyenze simanyi kikyankwata kuntwala nfuke mu mulyango gw'abendi oluli wazizadde emisango okitegedde nazizadde emisango kati enfukidde bajjajja munange nga nzija olugoye lwange nga nyambala naye ndoza tusaawe za na second tano nga nyambala kuba jaka n'olugoye nalwambalira ku bikukujju kubanga nambala olugoye luli sipide ngato zo simanyi kuba nazirekayo era twatuka ekamba nga siri mu ngatto oli siriyazi nga siri mu ngatto kati nzija nyambala olugoye nkomayo no ginaleka ogayi ono ya styling enviiri nambuza ate gwe kiki wagenza oli bulungi namugamba mmanye ekiri eno namugamba bano balina essabo nagamba ogamba eki namugamba balina essabo nagamba nowanda ebintu byonna okuva ku makya bikola ki bikyankalana okitegedde nze nagenda neekondemi nga mmanyi nze muntu yekka yatuuka leeti omwesa nti bonna abamukolako batuuka leeti kati nengatako statement ya mama gye yaŋŋamba oba butajja wano leero obadde mulya nnyo ssente z'abantu leero zino zobadde ogenda osemba okola ki okulya yambuuza wagenze oli bulungi ate obadde ki nga mugamba abula ekyantuuseeko tekyogerekeka okitegedde naye ndeka nkole ki ngende kati omugole engeri obudde gye baali omukolo twatandika leeti MC yali agupika nyunyunyu like ku speed nga gutambulira ku speed kati nga ngamba togenda linda kukyusa mugole omugole yali tiyambukinga full day yali twateesa nti nja kgenda mukoleko nveeyo omala omukolako nga gwoba that was our agreement nangamba nemugamba nkubuulire sisobola kubeerawo wano nga noonya ebintu byange bayida ogwo omukola ebintu byange bingi ebyabula because nagenda okufuka nga sitegese kiti yange bye nali nkozesezza kati we najja okupaakinga bye nakwatako bye nakola ki nga nabyo tokyagala kumanya ogamba byenfunyeewo naye nga ekindriving ekyo kyokka ekikolwa kye nali nva okukola okitegedde nti nafuka mu mulyango gwaki gwabajjajja sinakiri n'okufukira jjajja gayinga ngamba nindako tugende ebiki biki nemunga gwamaze okukola nangamba tugende era twavayo babiri n'oyo omwami ow'enviiri ne tukomawo bananga olugendo luddafi lwalimu ebizibu kubanga n'okukomawo obukomi it was serious struggle emmotoka zaatubula ababoda ne batubula ng'enfufu eri buli wamu okuva kutuuka eno gye twabranchingira bannange kyali kizibu kyali kizibu ddafi tulabye ebizibu but of all stories ekyo ekintu kyantiisa nnyo kiri baali bagenda kundya naye nze natya obala kuba nakula sirabalaba nnyo bintu ebyo okitegeera ensisiro yankwata neŋŋamba kati we banyingiza mu kasiisira muneno ne bansibirayo anasobola n'omumanyi nze natunawo nga tewali kiriwo mala okufuka that's when I saw nti waliwo omulyango era nga waggule kwaliko akajinga kaggule nga kakulegerye wali enzikiza nga kati bakunsiba ne banteeka eyo nze natuuka leeti nakaabya omwana waabwe okitegeera so ebintu bino byonna omuntu ayinza okugamba ba service provider balina empisa embi buli omuntu jjukira story buli omu agiraba bubwe oli asobola okugamba naye noye eva lwe bamuwa ssente watuuka leeti lwe bamuwa ssente wafuna ebizibu waliwo emiko gye tugendako otafuna buzibu bwonna n'okukola bulungi n'okola bulungi n'ovaayo buli omu n'abeera happy ate nga wasuze nayo okitegedde naye tekifula kubeera nti n'ebizibu tebikola ki
tebiriyo gyebiri, and these things are true. nakale okyakkiriza ebyogenda osula abweru? Nze sikkiriza. Okyakola ekyamazima sikkiriza. up country esingira ddala obuwanvu nkoma Jinja awo. Okitegedde okujjako nga I'm going to travel with a team of service providers. Tugenda fena era tugenda kusula wamu. Naye binene omugole kukwesaako munaye waffe walungi. Ensiri tezijja kukuluma, nja kutegekera wanino ne wano sikkiriza. Okitegeera. Client asobola okwanagamba ngenda kupangisiza hotel. Hotel. Nagamba ojjasula kweno hotel waka wali ero ovugayo eddakiika 3 okutuuka. Okutuukaawo. Maybe ekyo nnyinza kukikkiriza naye nga sisuze wasuze ku mukolo. Because most times that's what happens. Tetera kusula waka abagole tetukikolangako. Naye tusula kumpi. Maama, fe aba makeup kye batukola. Tebabeera baagala. Omugole aba ayagala omubeereko wali. I think they feel secure nga owa makeup yatuuse era nga asuze naye wali mu kisenge. Ng'amulabako awo. Tibi akukubira amasimu nga tokwata. Eba bannange ate jjamu ankutte ebiki. Bekibawa essanyu era bakubuuza onoosula. Nti nedda lwaki ensonga ya accommodation nti ye. So they choose okufuna okusula waba takufunidde n'omugamba sijja kusulayo kankere ku makya. Ntuuke ate morning shoot smart photo shoot n'omugamba bannange photographer yakuba ebifaananyi. Kuba nze mba nakibaze nti we natandika okukola ssaawa 11. By ssaawa 3 tuba twamaze. Ng'otuukira okuba ebifaananyi okitegeera. Naye ye aba ayagala obeerewo wali ku ground ng'akulabako. Amango service providers aba makeup n'enviri baba baagala tukole ki? Tubeerewo wali. Kati being a young successful makeup artist, lwaki abantu baganya okukkiriza nti sente muzikola? Bagamba basajja be babawa abantu mentality babeeramu akulaba ng'oli muwala muto, olabika bulungi, olumwenza okuba ovugamu kamotoka, owunya bulungi, n'agamba abo basajja be babawa mentality elemeddemu abantu. Lwaki bwe kityo? Ekintu esinga eddala okukola ekintu esinga eddala okuleeta obuzibu, abantu bano webanga bakazi be bakyogera, because it is a two-way. Bayinza okuba basajja oba bakazi. Kati we baba nga abakazi be bakyogera nti abo abaana balimba gw'omulimu tegusaba kukola ki? Kubawa sente. Bo nga bo bennyini badinayinga the fact that this is a career. It goes beyond omuntu akera ku makya n'okwata kipenso n'okyesiigako, oba n'okwata akakopagalo n'okeekuba. We have invested a lot mu mulimu guno n'okusoma kwennyini kwa bbeeyi. Olaba n'essaawa zino ddafi nze nkyasoma. Okitegedde? So you upgrade and upgrade and upgrade. Kati omuntu okuba ng'asobola okufulumya statement eyo aba na-makeup abo tasaba kuba nga avuga eyo emmotoka. Naye nga de facto alaba nti opostinga work era emirimu okola ki? Ogikola. I think they are just biased. The fact that yayinza okuba ng'ali nga tali self-employed nga bamukozesa bamuwa akasente katono, tasobola ku switchinga kudda mu formal sector. Okitegeera? Kati I think they are just biased. Ate nga olaba bw'okimanyi nti abakyala ffe nga ffe abakyala, you either want to compete with someone n'ekyo ekitono kyalina okimuggyeko like kibeere kikyo. Okitegedde? So for the main side, nze ndowooza wabanga omwami yakedde ku makya n'agamba nti abawala abo alimba ebintu byakola ebyo tasaba kujjamu ki? Tasaba kujjamu ssente. Okitegedde? Kati njagala nkubuze Eddafi, musajja kigwali owidde ng'akkiriza nti omukazi asookera ku makya n'agenda musawo ne bamukola enjala n'asasula $2,000 ng'asoogula ne lukata ku dduuka ey'ettaano ne yeesala enjala. Okitegedde? Since men bo balina kubeera nga they are providers. Kati ate alaba ate gwalina okuprovidingira. Bw'okimanyi waliwo aba makeup artist nga aninga sente n'okusinga partner we. Okitegedde? Families gye ziri. Kubanga ffe emirimu egyaffe giri season. Oli wa monthly earner. Okitegeera? Bajja kukwata musasi obukadde 2 oba n'ekitundu
ogenda kufuna omugole omu azikuwe zonna kati mu mwezi obanga okoze ku bagole 4 ne bataba abagole ne baba walk-ins ng'ofunye just walk-in sessions buli kino okola ku bantu 7-10 oba okola sente nyingi okitegeera so I think abantu balina just to embrace the fact nti this industry ekula ate ng'abaana bangi abayiiya because kino ekintu kye tukola si kyakweyiya by the way si kyakweyiya kubanga nze ndabye brands zen following up nga mbalaba nga bakola singa kyali kyakweyiya singa babivaako dda naye olaba nga even up to now bakya pushing okulaba agenda ku level ekola ki eddako so they just have to embrace us ate batwagale okitegedde manange batwagale nga tuli bantu balungi nze nina abagole aku appreciating ate nga mwami ngaba nange gift wakoze ku mukazi wange nanyuma okitegedde weba tipu najikuwa kati nkubiza nnyo ekintu kino nti bannange bakira nti bafu abagole batwagale tetuli bantu babi ekyo kigenda kuntera kukibuuza ekirala nina makeup artist gwe nali nyumyamu naye sijja mwogera linnya she's my good friend nangamba Daffy abami bansumbuwa abami babagole bansumbuwa do you get such problems as well bamusumbuwa ye nga ye olina agamba okolera wa yagala lete deposit tayoli tayagala kwogera naye era afune negwe n'ogamba I have boundaries, I have standards I can never break. Awo sisobola kusalawo. Do you get such issues as a person or as a makeup artist? Yes, I do. But enjawulo eri wano. Ebiseera ebisinga ba client since tukola nnyo ku bakyala. Abaami kizibu nnyo unless nga muyimbi, you know, mwina video shoots bichi but strictly tukola nnyo ku ba client nga bakazi. Era n'abaami bano they get to know us nga mu mukyala we because mukyala we yaba yakuleeta okitegedde kati enjawulo gye nkugamba nti eri wano nze nfuna nnyo mobile services and bakira nti bano banneesiga to the fact that ngenda mu maka gaabwe si bino gift jangu nsange kwa kasho nkolereko wano ndi mu garden wano biki backward direction paka waka n'otuuka n'akwaniriza okitegedde omuntu oyo akugulidde olujja oyingire mu bulamu bwe kyekisookera ddala kati gwe as a professional makeup artist kyekino kyolina okukola kye batakugambye nti tokitunulako Daffy obanga oŋŋambye nti gift nkwaniriza wano amazzi gano nywako Rwenzori Nivara muleke sisobola kunywa Nivara gotampadde ngenda kunywa Rwenzori kati amaaso gaffe oyino amaaso go as a professional makeup artist oyina gakuumira ku ekyo ekikututte okukola kubanga honestly abaami mulina olukujjukujju nze nsobola okuvaawo nenvaawo because at the end of the day ojja kumanya because abakyala bano kati nze ndi mukyala wemba naleese omuntu ewaka actually ntandika okumwogerako before nga tannaba nakujja banange no omusajja date ngenda kolya ne waka photoshoot Daffy mbadde njagala nkuba ebifaananyi okitegeera so nenkuteeka in an environment nti oyina gw'otusuubira okujja Daffy agenda kujja kati omwami w'otuuka Daffy omwami n'akusiima agenda picking her interest ono e Daffy ono e Gift obwedda gwe boogerako talabika obi nnyo biki either ajja kulinda omala okukola esimu y'omukyala abamu babeera ne access anoonye Gift enamba ye okitegedde oba agende ku pages zo kuba enamba ebeerayo kati twakifuna nti it is official number gyeri okitegedde sibye kunoonyeza biki agifune kati bw'amala okugifuna obviously aba anoonya that communication banaye Gift wakola ku mukyala wange gundi wasiima biki listen era analyzing bw'amala okuŋŋamba ebyo okay yansiima fine bigambo ki ebirala byazzaako okuŋŋamba okitegedde because you keeping it professional remember client wo
toyagala mulozinga eyakuwa omulimu because tokomya kwogo okumukolako emirundi mingi recommendations banange gift she's a sweet girl bichi okitegedde kati omwami azze yena alaga ina side jagala okola ki okuvugirako nze kyamazima Daffy I get such scenarios but me I don't deal with bulamu bw'aba client bwange era omusajja ina wemanya nti kati ono mwami wa gundi I block you there and then. Wow. Okitegeera because omukazi ne bwanasanga busanzi message mu conversation yange n'omwami oyo agenda kwebuuza gift okay mwami ye yasooka omweza message naye namweyanjulira nti nze bba wa gundi wamukolako bulungi why do I respond in such a manner kubba woli I get your point. Okitegeera so nze ndowooza ekibuzo ekyo kye wambuuzizza yakugamba abaami bamusumbwa I think abawa access kubanga ffenna batusumbuwa ne batukwana sina abaami bokka okitegeera sina abaami bokka kiki otegeeza ojja kukitegeera n'abakazi bennyini Daffy ndeka so I know kuchikipinga nga ki professional nti banange nagenda kukola era ngenze kukola okitegedde kyova olaba abantu ababeera bakwesiga nza by the way nze nfuna nnyo mobile clients ng'ayagala ngende we you compose yourself in a way nti ogenze kukola oli service provider nze Daffy ne baate bampadde mazisiga saba nga ngenze kukola mobile service sigasaba gwagenze kukola kyakututte nagenze kukola because mu kusaba amazzi wengendo otandika okutambuza amaaso eno artpiece nga nnungi ku kisenge tebinkwatako okitegeera omugole nga client nga bategeka bulungi eddiiro okitegedde nva mu boundaries zange naye nagenze kukola ku mugole era waba atuddeawo tukomaawo I pack my things I move out okitegedde era scenario eziba zizzeekaawo katika nso okuwa example nti omuntu nso omukolako nga talina cash nagamba tofaayo I'm going to send you mobile money nze nakugambye nga tutandika session nze neesiga nnyo abantu siddamu anaazimpa taazimpe the fact that nkoze naasiima nkimanya ajja kusasula era oba oli awo ng'ate ennamba eyakuweereza ssente si ya kasitoma ng'ereeta mannya ga mwami okitegedde kati ekintu kino saagala tukivuge nnyo nga tukikuba ku sayidi y'aba client naffe ffe nga ba service providers tulina weaknesses zaffe okitegeera kubanga gwe kennyini osobola ogamba mwami wa gundi because wagenze okukola n'olaba ebitakukwatako you pick interest mu kino mukiri oba oli awo n'omwami wa bendi n'olaba nga akufaananidde bulungi kati the fact that yakuweereza sente ku ssimu you save the number banange after some time oba nzijukira nze gift biki nakola ku gundi okitegedde ebintu ebimu kale biswaza nze nga nze and neewala nnyo okuswala especially mu maaso ga client wange. Wow, such a humble soul. Gift makeup nga tunatera omaliriza akabuzo kaga akasembayo. Yes sir. Akalowoozo kikowa abagole abali mu dakiika ng'emu 2. Akalowoozo advice 2026 ono tugenda omumaliriza nga at least abagole tebakoze nnyo nsobi. Ekirowoozo kye njagala okuwa abagole bange oli eyo oyagala okujja nkukoleko kale oyinamu ekirowoozo nandigenze wa gift nankolako kati n'abo ababookinga bonna remember emikolo gye bategina kaki okwaka ekirowoozo kye nsobola okubawa as a bride oyina okumanya ky'oyagala. You need to know what you want. Nti nze gift abagole bafulumya bafaanana we bati. Ate don't expect me to give you ekintu ekyawukanako ekyo kyenkola. Kyensonga kitukola bridal trials. Okitegedde nti
you get that session n'omugole wo okumanya kyayagala kyoyinza omukolera because it is a two nze so okulaba like omulundi gumu nemmanya nti face yo ngenda gikola bwenti ne bwenti onyume ate nga n'omugole alina kyakola ki kyayagala so during that bridal session eya trial manya kyayagala then I add in benina okukola profession wise okitegera naye ekyo kyonna kitandika n'omugole ng'amanyi kyayagala kati bw'omala okumanya kyayagala ng'omugole discuss payment terms si byeneno byakujja gifti wansasudde nzize nkukoleko enviiri ne makeup ate ne tutuuka mu kyalo ng'oyagala kunsiigisa njala nkukube ku ina you know nze nina okukutereeza engoye I mean ekyo nkikola willingly nga njagadde naye ate tekinkakatako okukikola because you paid me to do something else and during that period omanya payment terms nti woba tonsasudde kangeze bwe tuba twateesa nti before the function balance alina kuba bwati katugeze 20% negwe mukono ne gutuuka ng'olina 80% the balance olw'okubanga tetwakkiriziganya gwe mu mind yo kimanyi nja kumala kukola omaleyo ate nga nze nkimanyi is the fact that nkubanja percentage nene olutuuka ku ground ogenda kusasula okitegedde nkole ng'omaze okukola ki okusasula obuzibu bwonna buviiraawo that's why some weddings omugole oba omubanja mukwano ne bakutuuza paka kusiibula bako speech ne ziggwa you know those are the things you try to avoid as a person. Yes kungamba nti akasawo bakabi metroni yagenze ne kino ekisomozo kya room tetukirina sente ziri ku mobile money simu yaweddeko omuli nenga gwe to considering the effort gye ntaddemu because tukowa nyonyo tukola nnyo oyimirie essaawa nnyingi so kati otubanga twadiscussinga ebintu ebimu tubeera on the same pace okitegedde wow ekirala kyenyinza okubagamba abagole work with someone nkyekugambe ntya omugole ng'ali eyo nga onoonya omuntu akukoleko noonya omuntu gw'okwatagana naye bw'okimanyi Daffy nti nsobola okujja wano ne twogera but you don't feel attached to me n'ebyenkola togenda kubisiima ogenda kundabanga yeeyiya ogenda kundabanga byenkola tabitegeera you feel like wandifunye omuntu ansingako but the fact that wafunye omuntu nga ne mu connectinga the one kola n'omuntu oyo because aba agenda kuwa ekyo ky'oyagala ky'ojja okusima mutima gwo because mwine relationship gye muzimbye mu ababiri nga tomugwiridde bugwizi okitegeera kati abagole abasinga bakoleyo mistake tigundi yandagiridde ngende wa gundi n'agenda ne bamukolako simply because bamulagiridde nenga omuntu ono tewaliwo wadde ekibagata tewali chemistry yenna okitegedde bw'okimanyi mubeereyo n'obeera mu biboozi n'omugole bannange you even go beyond ne munyuma n'ebintu ebitakola ki before you know it nga you've opened up n'omubulira about your personal life your challenges zoyitamu okitegera because ma creating a relationship way kati okukola kuno tukujje nti you paid me to come and deliver we are building a relationship nze naawe client wange nti omukolo naye guli baguwedde I can check on you bannange oli otya as a friend however it is not necessarily nti tujja kukola mikwano tujja kukola but in a way that ekintu kino si kikake kiflowinga kyokka si kyakupushinga okitegedde yes sir. Wow that's gift makeup for you. Gift Makeup, one of the makeup artists we have in Uganda. A number weli wansi ku screen so anaba mwetaze so mukubirako kasimu akola okukyala kwanjula mbaga photoshoots makeup yenna ero so mukubirako no mu inquiring ako no mubuza gift nza to kubookinga percentage yokwata ngangenda kola mukolo gwange gwembaga benaja kuba bikubulira. Thank you so much for coming through. Okay. Thank you for throwing the light on the things we are skeptical about. Okay. We appreciate you. Webale kujja. Ate webera kubeera muwala muntu ate ngoli mukozi. I really appreciate you for that. Webale kuba mukozi. Webale kunakwe wa kitiibwa. Nga bulijjo
Def as photography, def as podcast, def events, whoever see this bond, the lens was on the camera as usual. Now we do it every day. It's and love. Yeah, man. You now do it, huh?